Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kabadde kaseera kanayo kyani ku kooti e Masaka nga bannannupu abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa okoliya kireewo ekivumbi General Gaddafi ne bannaabwe abalala baleetebwa mu kooti. Amasasi ne teargas binyoose era bangi babunye emiwabo. Kino nno tebakkiriza bantu genda maaso n'okubeera nga beetaba mu court session eno okuggyako bannamateeka ab'abantu bano eno nga bakulembeddwamu George Musisi, omubaka omulondo omujja owa Kawempa amanyikiddwa nga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kidwanga Elias Luyimbazi Nalukola munnamateeka omukenkufu then kwoteeka ne Katana ono nno bangi bamwogerako naye nga y'omu ku abo bannamateeka abakyasinzeeyo okubeera abalungi be bakulembedde ttiimu y'abalooyo olunaku olwaleero abagenze mu kooti e Masaka era embeera tebadde mpoomu yadde akamu n'akeddagala kaakati omuwabi wa gavumenti bwe batyo baleese obujulizi oba oliawo bwe bagamba nti obulumika abantu baneeno ne bagenda maaso n'okuba nga babasindika mu kooti ensukkulumu balyoke batandika okubeera nga bawera ennemba n'emisango egigenda maaso n'okubeera nga ate gibavunaanibwa. Kaakati ye musajja mukulu Honorable Zaake Francis Butebi omulira gukumye mu studio nkugambye si birungi yadde yakamu n'akeddagala. Alex Waiswa Mufumbiro ne guno gwaka akyayongera okubeera nga ayugumya abanupo babano balwanidde mu studio za balwanyira aba NRM mu studio za Top Radio wonno ate Makerere n'ebirala mbikuleetedde byonna Beyond the newsroom yenzedde niya kutuusako ensonga okubeera nga ate tuzikuwa okuva mu nsonda ez'enjawulo ez'eggwanga. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno nsooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba nga gwe munundi gwe ogusoose okuba nga olaba video zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom oleme kusubwa ate amawulire amanyufu ge tuba tugenda maaso n'okubeera nga ate tukuleetera na mukadde okajja mu personalize okasem all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga ate tuteekayo. Njagala tugende maaso n'okubeera nga ate tutandikira wano ku bigambo bino nga bwe bigenze maaso n'okubeera nga ate oba oliawo byogerwa George Musisi munnamateeka wa Akileu Kivumbi kwoteeka n'abalala aba political prisoners b'e Masaka. Gaddafi kooti ebasindise oludda lwa birugambye nti lumaze okunoonyereza era kooti ebasindise mu kooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera nerino ery'e Masaka lijjudde abantu bamazeyo n'emyaka 5 nga babasindika mu kooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna n'olwekyo tukimanyi nti olw'okuba emisango mijweteke ogwaffe gwakulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna twateekayo okusaba okweyimirira twali tulinafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abali taliyo omulamuzi yazze era tugenda musinkanaga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru kuba tumanyi nti waliwo misango bwe babawadde empumbawumba y'emisango egyo gibavunaanibwa tulabye nga n'abantu abamu bannabyabufuzi betumanyi obulungi bwe balogamba nti bwe bali emabega w'emisango gino era nga ekintu kibateereddwamu nti bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obusa okubba esweta n'olwekyo ekyo tulowooza nti mu kiseera ekituufu oba oliawo obujulizi bujja kuvaayo. Kankuwe ne Elias Luyimbazi Nalukola wano. Justice should not only be done but must be done within the shortest time possible. Justice delayed is justice denied. Eddembe erirwisiddwawo ly'eddembe oba obwenkanya obuliisibwawo. Justice delayed is justice denied. Gy'okoma okulwisaawo okuwa omuntu obwenkanya oba omaze okubeera nga omumma obwenkanya. Bano nno emisango egibavunaanibwa gye gino. Okukola kye baali bakola era awo bwennyini avunaanibwa asooka n'abuuka najjako lenzi ya kamera
n'agitwala naye oluvannyuma lw'obuddakiika n'akomawo n'abategeezanga nti bwe yali tekola. Amit is told this head to hit Kayondo Margaret's head. She fell down and her phone fell down. She hit her face on the ground. The agents of NRMlaba Center. Emisango egibavunaanibwa gwe gw'okubba obusimu n'okukwata abaana ne babakuba ne babasuula ku ttaka mu kuziika omubaka Muhammad Nsegirinya wali erinno mu bitundu by'e Masaka. Kakati nno bangi ku bo bagenze maaso n'okubeera nga mwanattu abantu abadde bazze okwatendinga kooti amasasi kwoteekati ya gaasi bivuze. Akyalinaku ntwalo ku kooti y'e Masaka naye era kiraze obutiitiizi nti baganya abantu okunya mu kooti era tiya gaasi n'amasasi bivugira ddala. Nolabira ddala nti kooti eriwo okuwuliriza emisango gy'abantu nga bannayuganda bonna baba balina eddembe lyabwe okujja mu kooti ate gwe n'osalawo okubeera ng'obasibira ebweru ekyo kiraga nti olina ekintu ky'oba okola ki ky'oba okweka era ky'oba okukusa. Singa baganda bafadde bavunaanibwa mu misango emituufu emisango egibavunaana bagivunaana n'abantu abalala naye obeera nga bajja kuba balina abantu bajja babe nga babeerawo nga babeeyimirira ojja basibira bweru wa kooti ekyo kiraga obunnanfuusi ne kiraga okubeera nti eddembe ly'obuntu baliminyibwa nnyo nnyo nnyo. So tukubira omulanga bannayuganda bonna bonna tusituke wamu tuyimuse eddoboozi kino kiri ku baganda baffe bakireewo naye ate oluddako kija kudda ku mmwe bwe tutaaveeyo netulwanyisa ebikolwa bino eggwanga lyaffe tujja kuba tutese mu katyabaga. So ne kwe bannayuganda ebikolwa bino byonna bye mulaba byakumalamu bannayuganda maanyi byakumalamu bantu maanyi nga tugenda mu kalulu kano. Bwe baba balaba nga tebaagala opposition mu Uganda balangirire obwakabaka mu Uganda tumanye nti tuvaawo nti opposition ekola ki gyevirawo ddala babasindise mu high court naye tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tukola ki nga tujja okubeera nga tubabeererawo mu mbeera yonna yonna. So naye n'olwekigambo ekyo tulaga obasuubiza nti mu kalulu kano ke tugendamu ka protest vote tulina okubeera nga ffe naddala avuuka ffe abalina okuvayo tukyuse eggwanga lyaffe teri agenda kuvaayo bakukola ki kututuusiza ggwanga lyaffe mpozi n'akalala akasembayo era nkubira bannayuganda omulanga tutuveeyo tuvumirire ebikolwa ebikolebwa mu bitundu byaffe naddala ku bipande by'abaganda baffe ababa beesimbyewo nti buli babeera nga bagenda kuba nga bajja mu bitundu ebyenjawulo bagezaako okulaba nga babijjawo. Ekyo nno kiraga obutiitiizi kiraga obunafu nti abantu babakola ki babakoowa. So n'olwebigambo ebyo mbasaba tulina okwebeereramu ennyo tubalire baganda baffe tubeere nga tukwatagana wamu kuda kulagira okubanga badda mu kooti lunaku lwe banaba batuwa bagaliza olunaku olulungi naye nga temwerabira pulezidenti waffe addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omununuzi w'eggwanga temulina kyerabira yesaabalanga. People power, our power, people power, our power. So mulina okimanya nti budde bonna bonna tujja kuba tuva mu guno omulembe gw'omulaba bano abasajja babakozesa bukozesa naye nga tujja kubeera nga twebeereramu mu kaseera konna konna. Kabadde kaseera kanjawulo ku kooti y'olunaku olwaleero mu bitundu by'e Masaka. Nkutegeezezaako nti amasasi n'abasirikale abangi ennyo nnyini ddala bagenze maaso n'okubeera nga bayiibwa ku kooti era tulabyeko okutya gaasi ng'agenda maaso n'okubeera nga akubwa era bangi ku bo ne bagenda maaso n'okubeera nga abantu babona emiwabo. Awo nno ku misango egivunaanibwa Akilam kwoteeka ne General Gaddafi ne banne kwe kuli ogenda maaso nga bagamba nti baakuba abaana bano ab'amawulire abo nno be bagamba nti bafujjirirwa Mathias Mpuuga Nsamba era ne bagenda maaso n'okubeera nga munnange mbubaasa kamera zaabwe n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nti gy'emisango egy'abavunaana ne bababbako ne ssente nti omu bamubako emitwalo 2 n'endagamu nti yali mu wallet. Ekyo nno kye bagenda mu maaso n'okubeera nga bawakanya era ne basabayo akatambi kamu kokka bwe kati nga bagenda mu maaso n'okubeera nga babaako obaolyawo ate gwe bakuba ye wa Mpuuga yali yanona ki nga Mpuuga yali yategese omukolo gwe ate sayidi eri endala. Kale ebintu bwe bityo bwe bitunuulikika nga ate obaolyawo byewuunyisa. Kakati kankuwe ku mubaka abanyikiddwa nga Zaake Francis Butebi nga bw'atasiba zikweya wulire engeri kyageze maaso n'okuyisa eggaali mu Mathias Mpuuga Nsamba. Mwina munnammwe yani ate munnaffe tulina abantu betwagoba nga twabejjako ne tubagamba baliyo ku lwabwe tebakyakiikirira NUP kuba kisookera dda mukimanyi nti nze kati nze commissioner waki opposition omutuufu era wakyaliwo akyabba ssente zange nno ze nina okuba nga nsasulanga commissioner waliwo era akyazibba era paka kati paka olowooza obubbi bwali bukomye akyabba musala gwange waliwo agubba ogwa commission wanze nabisalawo ne ngamba bamukola kiba mungoba nembyeresa privileges zo zonna waliwo azitwala
waliwo azitwala n'emmotoka yange agirimu nayo yagibba bagibba waka wange nno era yatumye abagibbewo okyetwalanga commissioner of opposition mwana leta ekitabo kyange akulagewa kikyagenda muntu mulala yango anze yenza ow'abantu tulina president w'abantu mwa Museveni si president okay well let's get here sir ani onwani wano bino byayita commissioner of parliament kandaga abantu kungulu kuno abantu baba kambalage lwaki oyagala obalage nze commissioner waliwo akyabba ndabako Francis Zaake commissioner akulaga akakoba akalina zakalina akatabu zakalina akatabu kyuvula nze akubwa commissioner petuli bali yake yeye muli yake enekyakuyisa bubi ekyokufiirwa ekifo ekyo singa kyali kyampisa bubi nali nsobola okuvaayo neŋŋamba kuba bali baagala nkuba amavi kinajjukirwa nti Zaake Francis Butabi yagenda maaso n'okubeera nga agibwa kuba commissioner ng'era bagamba nti ekyali emabega wa kino kifujirira kyonna yali Mathias Mpuuga Nsamba n'omukyalo omukulu atuula mu ntebe ennene mu nyumba ey'ekitiibwa kaakati ono nno bagamba nti Zaake Francis Butabi yavaayo n'agenda maaso n'okuyisa amaaso mu speaker Anita Among ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X n'emikutu emirala emikwanira wala era Zaake n'atuuzibwa mu kakiiko ke bagamba nti akakwasisa empisa ne bagenda maaso n'okubeera nga bamujja kuba commissioner kyokka bwe bagenda mu kooti ensukkuluma yagenda maaso n'okubeera nga atera nga Zaake yayita mu balooya be okuli Elias Lukwago bagenda maaso n'okubeera nga kooti eyisa ensala yayo ng'egamba nti Zaake Francis addizibwa ekifo kye eky'obwa commissioner ne ofiisi ye eggulwe kubanga tewaliiwo omusango nagumu gumuvunaana gugenda maaso nakubeera nga gumugisa mu kifo ekyo naye we twogerera akadde kaakano ng'obwa commissioner kaakati Mathias Mpuuga Nsamba munywanyi yabutuddemu jjukira nti Mpuuga ono bwe bagenda maaso n'okubeera nga bamuggyako obwa leader of opposition Kyagulanyi Center mu Mpawo office nemu gye bagenda maaso nakumwongera nga ye the opposition leader n'agenda maaso n'okubeera nga ate Zaake Francis Butabi gwe bagonnomolako obaoliawo ekifo ekifaananyirizako ku bwe kityo Zaake Francis nga bwe wataziba sikweya wuuno nno akyagenda maaso n'okubeera nga awera wale president waffe bwe yagenza okubuuza ku Nnaabagereka president watukoze bulungi nnyo watulaze ekitiibwa eky'amaanyi ennyo nti watuuzibwa okuzibwa waliwo omuntu gwaza okubuuzaako bw'ati netulaba ani atakeddwa okubeera ow'ekitiibwa n'atali omusajja n'asigala ng'atudde waliwo wali eri awo mmese yatannatandika awo yabadde yakajja mbadde kunyula wali ng'afuuka mubuuzaako nga bagamba bano abaateekebwateekebwa n'asigala ng'atudde naye owaffe kuba omuntu bw'oba mwebuuzaako ate nga muli wali eri kuba Ssaabasajja Kabaka yatugatta ffenna yekitaffe yebbaffe kati mu mbeera eyo n'obuuza ku muntu kungu nsobola okubuuzaako nensigala nga ntudde the question I'm asking honorable kati wali eri yamazeewo obutakkaanya nanti wali eri walabye ng'asimayiringa Zaake Francis Butabi by the way abatunuulidde ekifaananyi kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde abuuza Mpuuga n'amukwata mu ngalo bw'ati n'amubuuza Mpuuga yasigadde atudde nga naali bw'ati atudde naye bwe bagenze maaso n'okubeera nga babanjula bonna engeri gye batuusemu buli omu ne bamwanjula mu kiti kye twalabyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine ng'ayimuka n'agenda afukamira n'abuuza ku maama Nnaabagereka maama n'asiima bambi Bobi Wine n'amubuuzaako ng'akabonero akalaga omuntu yenna ow'empisa so Zaake nyizo mu creditinga obaoliawo ku lwa submission ye ne lwankubadde ng'agisubmitinga mu busungu obaoliawo bw'ekika ekyenjawulo bigambo bya Francis. Let every MP show us their bank statements for the last month tukakase ne at least obuze mu genti baagabye cash era nowe NRM bonna bonna bank statement zaabwe teziriiko ezo ssente ziri mu cash kubanga bakimanyi wali eri nti we baagabanga ssente ku akawunti bamanyi kye twabakolanga twazijjanga era mwazirabanga nga tuzikuba ku mmeeza abantu awandiikanga ebiwandiiko mujjukira pulezidenti waffe Kyagulanyi yawandiika ekiwandiiko n'awandiikira banka ye n'ezizzaayo to the sender so twabikolanga ebyo
kati olwaleero bakyusizaamu enkuba kati baagala bakikole bwe batyo. Again, Adam, Honorable Francis Zaake is right. 2026. Sente zino zigeze maaso n'okutabula abantu era ng'omubaka Zaake Francis Butebi yagamba nti abaniga sente bazijja mu kuzigabira ku banka naye zibeera za mu nsawo kikutiya bakwasa bukwasa kutiyayo n'okunumba nayo otuuka butuuse eyo n'olaba oba oliawo mekazi bagenze maaso n'okubeera ng'ate bakuteeramu. Kaakati nno baabano bagenze maaso n'okulwanira mu studio Abdul Kabenge kwoteeka Saulo Kulya ne Edith Mukisa batabukidde musajja mukulu ono nga bamugamba nti tujeeko oluseddeeku lwo olwotusuutira mu 71 ng'ate temwagala kwogera ku bibi bye n'abalangira bw'ati period kimala mwatogete bwani sente nazifuna tazifuna naye mukulu Kabenge fenafe tusologa mandi Museveni mwalye misikini bwe mwakubye si muntu we balumboli nga balumbono oyogera ku Museveni agaje ku Bobi Wine tugamba okwogera ebituufu toddamu kuntisa tisa nze Kabenge tebatisa tisa Kabenge obadde mbwate ojja kufuna buzibu ensi nfunda nalaba ddala Kayihura yasibe emyaka 6 Bobi Wine yampaki Bobi Wine yampaki yasiba piki yange negeno mukazi n'agenda yampaki ate Saulo mmanyi tonkuulako tonkuulako naawe kati gwe tonkuula nako namuvuga emyaka 4 ku boodo oyo gwolaba kasasiro wammwe yansasula ki kyogamanyiza okunyimiriramu ate muyita gye bwe muyita gye ombulira woofiisi ze abazadde musomese abaana basobole okubeera nga bategeera ensonga okuteesa n'okuleekaana ebintu ebyo byanjawulo era butyo bwe tugenda maaso n'okubeera nga tubijjamu buyinza. Kakati how can you bring out mbu alien skin abamukubye? How sure are you nti bakubye alien skin baana ba Nuupu? Era n'ekirala Wazikyagulanyi Bobi Wine Sentamu intervene mu mbeera ey'okuba alien skin ye nga Bobi Wine yalwana ki alien skin kiki Bobi Wine kyeyandirwanyisiza ku alien skin singa babadde bakulwana musically politically toyina woobageraageranya bino bye bayita nti ate empologoma twagisanze erwana n'akamyu so olw'embeera ng'ezo ebintu ebimu temubireetanga ku board naddala nga muli bakulembeze oba oliawo bibaswaza. And another thing si buli muntu waleekaana ennyo n'ayogera ennyo nti asobola okuanalyzing ensonga political by the way most of the political analysts be bantu aboogera ensonga nga bakakkamu ne ba articulating ensonga. There is a difference between discussing and shouting and even articulating issues. Waliwo difference nene nnyo nnyini ddala. So kakati mukulu Kabenge ono ebigambo byo byonna tubiwulidde obusungu bwe balina simanyi nti bwe bakusiba mu komera Kayihura nga akusibye yakusiba lwa Bobi Wine kubanga Bobi Wine yazze nga Kayihura bamuwummuza dda nga ali eri mu kulunda mbuzi ze. Then n'ekirala kye twebuuza kino wano wammanga bwe baba batwala mukazi wo ng'oli mu komera kakati Bobi Wine akuwa ebbabi why ye yasitwala mukazi wo. So sometimes waliwo issues nga ziri childish nnyo nga tetulina zireeta mu nsonga nkulu oba oliawo zetuyinza okuyita nga national importance. Wabanzikiriza ngende maaso n'okuwa vidiyo eno Alex Waiswa Mufumbiro agenze maaso n'okutabuka ne baminisita Kasolo Lwomushana then kwoteeka deputy SGA we NRM nga bagamba nti NRM register zaabwe balina abantu miliyoni 19 abagenda mu maaso n'okubeera nga bali mu yellow book be bagamba nti baneeno balonzi baabwe era nga ku miliyoni 40 basuubira nga ezo 19 obululu bwaggwa dda bwabwe ba NRM. Okusinziira ku Alex Waiswa Mufumbiro bino byonna abiyyemu amazzi n'abijabulula. Wuliriza ebigambo ebyo. Anti kasitoleeta ebintu eby'obuyaaye kigambo kya Luganda kasitoleeta ebintu by'obuyaaye fe NRS yetuwa pesi. So we have given ourselves the pace kubanga beche ekizibu. Bosi kyakulabirako kye tuyinza kwegomba nti kati baleese kino kuba tebalina kye basaba okululira ggwanga lino nga kya mazima okuva ku bikolwa ku nsengeka n'enkola yaabwe yonna ey'emirimu. So bw'ogamba nti batuleese ekyo mba sikitegeera tetuyina kye tuyinza kusuubira mu bavubi bano okuggyako tumanyi nti bali mu bulimba ne bino basaba okuludde bya bulimba tebalina statistics bali rejected mu society. Gongamba otya nti abantu abategeka olukuŋŋaana lw'NRA kulaala eyaabwe ab'NRA ne babagoba nawo ne babakuba olube nti abo bali registered nti bawagizi baabwe
nga NRM ku kulwale ze NRA ezenyini abawagizi batandise okugobayo abe NRA ku budaala olw'obulimbo olw'obufere olw'obulyake olw'obunanfuusi ekyo kikulaga nti bali outside population kyerowooza era kyerina okukola era NRA abantu bagifaako dda okujjako ffe abajja wano netugiwa obudde bwaffe naye abantu baava dda kubayeekera bali buta bwe beenunula beewa obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya tebabadde upright kuva mu CA tebabadde upright ku constitutional amendments tebabadde upright kukwata constitution ya term limits ne age limit so bebo balimba bayaye bafere but abadde akunyonyola naga nti balina obukiiko bw'abantu asatu ku buli kyalo laga nti omwezi guno bajja kuba expressing interest abo abagala obukulembeze and the voice claimed balina kwe batandikira tugenda ogenda mu kalulu kaabo nanga balina asatu bano kwe batandikira ku you see even when they elect a chairman by our constitution bano olwokuba basigala mu the mentality of the movement system bamu adoptinga nga waabo it has been a system nti buli mukulembeze how did they get all this membership basooka ne bajja ne bagalvanizinga buli kye basangawo structures za DP structures zaki ne bazingiza mu byabwe through the movement system kakati bye bakugamba nti okuva wansi okimanyi bulungi nnyo nti they create an impression nti abantu babalina nga tebakola ki nga tebabalina akalulu ke Kawempe is a manifestation of their deceit and lies bakeera ku makya ne bakugamba nti Kawempe ne bafuna obululu emitwalo 2 oba 3 ku mitwalo ameka 2 tubeere practical teri muntu alina registered members ng'alina aba registered members emitwalo 2 n'akuba abantu n'awamba abantu n'akwata abantu n'agulirira abantu n'ateekateeka n'okubba akalulu mu nkola ey'amancoolo nga bwe baali bakola Kawempe n'okeera ku makya n'ogamba nti baali sure nti balina abalulu emitwalo 2 nga gwe bakompitinga naye mu statistics just yalina emitwalo emeka 5 okugata independent owa Kasanvu ne Ssegirinyo w'emitwalo 4,12 these are statistics nga kitegeeza nti bwoba n'abantu emitwalo 2 mu constituency yo nga egwe power machinery ya NRA tewetaaga nakola kirala nga walaba candidate wawe agenda agaba 5 nga najjo bagigaana okuba bukubi masimu memba ogamba ota nomanya nti katukubidde bamemba emitwalo emeka 5 nene ekyokubiri the register is not in itself qualification ti abantu abo babaagala wakirabye kutwaha kagabo kataba mutte si yekka omanyi bulungi nnyo nti abantu bano bonna abamu bagendayo lwa buwaze lwa mirimu lwa conscription lwa naivete lwa ignorance okulooza nti bayinza okufunayo obugagga oba affiliation banafunayo center za parish development model kubanga wabaddewo okuvuvuba bannansi ku kintu kye balina okukola okwalayininga n'ekibiina ekyabawamba mu buwaze I won't comment much about that. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusenkane nga Mungu asimye yenze deni abatuusako ensonga ennyuvu bweziti tokwatako tusenkane nga Mungu ate era akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.